agenda kuzaala amanyi mpanya abantu abakula ekitimba mukulu wange kasooke Madrat kasooke ngambadde ensubwa bingi mukyakola ebyo bakadde baffe omanyi katwe twatwebuuza n'ebizooto ensanga kezinga kyali wange storage obalina okulamusizza tongera mbizooto bagamba bakadde baffe ekitiibwa kya mukama bannaaye tukole sheenu era tusuubiza ensi kino ekintu kigenda kuba maasive nnyo ate ekirungi tekiri politics era tekiri politics abantu bonna bajja kugamba baalidde bakoze eki mukitwale ngaemwagala naye kino ekintu ate nefemu yakyo zisibale nagana okuddamu okukola paka ebatutanga nekalakasa ne lwathimu ennungi peace and love kulonda kubamu okulwanagana oteme munno obanetwotayise munno omusse ogenda tunga otya ku ntaanaye nga onaabale bagamba kuwonzise naye batulina ekintu ekyo kulonda tukutwawula n'omukuyanyiba akayimba ekuba kulonda tunetonde otebukola ki tukutwawula tuli basanyufu nnyo ena bebale nnyo nemukutubalunwa bateekanga ebivu byabyalo naye katwala tuli waneeno mu Kampala ate nga mukoze ekintu ekyebbeeyi bwekiti mutwale kasente Allahu akbar kabira barakallahu fikum era tugenda bakuba ekivulu mugenda kunyumira bannayuganda tubagamba MTN ekuwadde GB 3 gwe muteekeko data wamabeere mungi abativi mbeere ku TV fe tubookye tunajja bakola ate muli baana banyaffe katubasabule kamuleŋŋana kanzirize nedda si muto wange mukwatanga kalira kwa watalisi watali ayinza obutalya mukulu wange yakuleeta batosobola yimukalumu olinga njovu maite kiba kirungi tuma bagagga ate kati mwami Kitenda ne mwami JP atandika otuweereza ate nga bakama baffe wano ate abaana weebali of course sina bingi byakwogera nange ekisinga obukulu bannayuganda tukimanyi mbadde mutusubwa abamu nga mumanyi oba tuli kuki naye Katonda wa buyinza ema ne balunywa ti batufaako si kutufaako mu biseera biri nga tusobola okukola nene mu kaseera kano nga tukyali mu covid kubanga ekyamazima tetumanyi covid anagwa ddi industry bagite so bannayuganda tata mugenda kumufuna okuva mu MTN mubitegedde moviti kweri ate mumanyi ezo kampani ez'amaanyi we zibeera buli kimu kibeera ky'amaanyi naffe musuubire ebirungi ku lwokutaano luno abatasobole kutulabira ku TV ekyobumanyi ojja kutulabira ku ssimu yo so musuubire ekintu ekirungi kuba waaka tulina muyitirivu nnyo ate tugenda kunyumirwa neyanziza neyanzeeye Yanyega Johnny Black ng'okoze ba comedians mubewulirideko ffenna abamawulire ekintu ne kigrowing out of proportion omulamwa gw'ekintu kino it is peace and love kulw'eggwanga lyaffe kubanga eggwanga lyonna linyuma lirimu emirembe si bwe kiri bannaye eggwanga linyuma lirimu emirembe kubanga eggwanga litali mirembe temubamu entertainment that is it kati oba muwanjule oba yeyanjule kuba buli omu alina bwamwanjula but the beautiful gorgeous pretty enaku zino she's capacious nabawonuka linya bana mbalamusiza mwena abatulaba eyo amanya eddoboozi the one and only Lydia Jasmine LJ again and again and again nga bwe mukimanyi bwe tukikola bannange this time round si kyo ekintu kye mbadde mulaba kubanga nzize ndaba online concerts zibaddewo but now nange eno nganze omuyimbi omubulungi I'm very excited. I'm very excited because webagamba nti abayimbi bayisa mwana bonna bali ku share ate ngeri online tekibangawo ndoza namwe mukimanyi ekyo ate nga egenda kulaga ne ku TV ate nga ne ku masimu kweri bannange kyakabi nnyo and I can assure you buli muyimbi ali ready. We've been rehearsing, everybody is excited, so gwena kutuula butuuzi wowooli noteekako datawo lwa MTN
n'olinda show kuba noteekako Spark TV, BBS, STV n'abalala. Kyonyinza obagamba kiri nti kibadde tubadde bakwogerako nti naffe ng'abayimbi ku Facebook pages zaffe abamu tujja ba live. John Black simanyi naye weyaleka jaba live nange abayimbi bangi bannange. I've seen so many artists are rehearsing. Buli omu kuva kuba abayimbi bemutasira kula online ba Mathias Walukaga, I saw Papa Message Semakula, I've seen nalabye Kazibwe Kapo. So what is more exciting than that? No shigatamu ba comedians baffe bana abakabi kagenda bakasavu kanyama no gatamu fabe no. You will see Jasmine, you will see John Black, Ojakulaba Faithful Maker, B2C, Eddie Kenzo, Cinderella Sanyu, Bonna, everybody's on the show. Wabula chenjagala nokukutiza ekirala nti eno show teri political. We are preaching peace and love. Nti obudde buli bwe butuuka obw'okulonda ngaffe abayimbi bannaye bwe twegasse bwe tuti naffe abantu mwenna twegatte tulonde mu mirembe. Tekiriko nti ono asupporting eno oba agwe eno ffenna tuzze wamu kulaga nti osobola owagira kyowagira naye bw'otuuka okulonda kikola emirembe. That's all. Mpozi ndibaza ba sponsors baffe abalungi mwebale tukwatirako Mr. Emma, Mr. Balumya bana inaba meetings in person for the first time. Muri bantu bamaanyi nnyo mweyongere kino kyemukola kyamaanyi ekyogatta abayimbi Mukama abongere emikisa. Atuweko ku John Black naye tubulire obugambo mukyala Jasmine atugambye ne family kajja kukola ki ate bino bya one love peace and love concert yigiconnect musango mbike kubaye bino ebifaananyi ebifuluma John Black. Njeba leko abali tuwane mwena enagange bandeta Kasada John John Black. Tujja wano ku nsonga ya UG Connect Peace and Love Concert. Zira chama nje kujja kwogera bena ababyogeire ayimba kunga ku lunaku olwokutaano paka ssaawa 2 mwidde mutuwone tujja kuba endongo akajja bijja okukyerera. So mukolo byobakobye ba sponsors MTN Moviti gamba abembi bona tuliwo bide tunomebe endongo talwanagana tayombagana omwami tokuba mukyalawo mukyalawo takuba mwami we violence ni ndicho obona tusaze otuletekana akantu kamayo kukubirowoozo zena njasanuka okubembera kubanga ebbanga libe yinene nga tibemberako abantu abali eyo naye nga tubenda ino Mukama abakuume lunaku lwa independence mulubitemu nga muli basanufu benda ino basi kakati ebibuuzo bidda eri bannamawulire bannaffe okusobola kyebisa ekibuuzo kyo tukyaniriza ssebo era ajja bakiddamu mukulu kiko bagenda mwena ekyabuuzizza ekibuuzo ekyo alimuyambe muddire mumanyi muganda wange oyo takyaswala aswaza buswazi mugume esimu nakufa mutwe mugume bugumi tugenderewo kyekyo sena tukuzeemu ate eno concert siyakiza peace and love si comparinga ate bugunji yafunawo ezitya tetuzze ku namba zenkanaki wabula bwe platform gye bagambye egenda okubeerako nti nno egenda kubeerako ku budde obwo bwennyini mukulu kakalamu n'ekibuuzo nze kakalamu kwani Radio Simba